Ono ye WOLOKOSO. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. Kali kuchenda musanva kasirisa satu pemo mwefe beli SIMBA program nuje yedembe nyongere kwatenga kuza kana jeso kwatengo tumbude ligogola SIMBA na tene program WOLOKOSO amachago nako olwalero tuchagaza ko kwatenga tuyiri babasebe ne banyabo na dala batumbude program WOLOKOSO yonaje musa kwatenga mutumbude Chali wafe. Wagala kutuongera mu manyi mnyongere mu amani Chali wafe. Atenga akageriwe kalinti wano wetudda wagera kubatenga aliwo omuntu yafuko muyimbi atenga omwami ono atazizo kubatenga ensonga zona zitabula buli nsonga yagala kubatenga ulikika wamu WOLOKOSO watata muwahuwa sokodim WOLOKOSO mukawo yagala ulirwa WOLOKOSO mukawo ngambye WOLOKOSO wali tabuka tukwantandikirawo munnange omuyimbi Moses Sali aka Big Size Bebe Cool kizibu okutegeera oba munywanyi ono tumusanyukireko nti yagudde mu bintu oba tusanyukire ekitongole kiyasakidde kale kikyatulemye okutegeera ebbanga eritali lyawalako naliko waneeno ne mbategeezako nga Big Size Bebe Cool we yali afuuse ambasada w'obulwadde obwakafuba oba buyite TB era ebiseera ebyo ensi ze yatambula mpaawo eyazibala wabula kulwokuna lwa wiiki eno Bebe Cool yayise olukuŋŋaana lw'abannamawulire ku Torino Bar ekolola wali n'atutegeezako nga bwe yafunye emitwalo 4 egya dola nga musaawa ne ke kawumbi kamu nga n'ekitundu awo kale nno we nakubuuliza wali eri mu kusooka nti omwami ono tusanyukire ye oba tusanyukire ekitongole kye yasakidde olw'embeera eno ndowooza wanaaba ayogedde kino ojja kitegeera. Nafunye sente emitwalo 40 okulwanyisa obulwadde bwa TB mu Uganda okuva mu TB Reach oba Stop TB Partnership. Kyanzijira lwakuba nti maze ebbanga nga nyamba nga nnoonya kugamba ndi mugabi mpulira bulungi nnyo buli lwenziriza abantu oba buli lwenkola ekintu solvinga omulala ekimuluma. Nafuna akasimu okuva mu basawo wa Dr. Isiko wa Stop TB nga nsaba okuchampioninga okubeera ambassador wa TB. So yansindika mu America omulimu guno gwa bwerere fa bayimbi tetukola bintu bya bwerere naye yansindika mu America ne attendinga meeting ya level mu abakulembeze b'ensi yonna okuva olwo nenkola argument zange nga bomanyi embanyonyola bulungi ne banzikiriza ne bangamba mbawe proposal ne mba proposal ne bagikiriza bino byonna bitutte emyaka 2 tusobola okuba nti ntuse ku level gye bakkiriza. So ekikulu kiri nti kindi mu munda kulaba nti ndi wa mugaso eri abannayuganda. Okay. Bebe Cool onanno gwe twogerako okwogera ku TB saawa eno si berusoose kubatenga awulikika mu bintu nga bino ojjukira bulungi nnyo mujja ly'abalamu waneeno Bebe Cool ali kumya mitima nsuubira kikwewunyisaamu kate okuwulira nti abakanyala ba TB bangi we beebuuliza nti munywanyi ono kiki kyakola ekituufu. Ndayina eky'abaana okuyamba abaana b'emitima kati ndi ku TB ekizibu leero bwe kiba mitima nga nkwatako ku mitima enti ekizibu bwe kinaaba TB nga nkwatako ku TB olulala ekizibu bwe kinaaba siriimu nja kwata siriimu. Mwaka ogwaggwa last year but one twakola ekivulu nga kikwatagana n'abamitima kololo ne tutwala abaana 7-9 ne babasala emitima ne babajjanjaba era baawona batambula balamu. Kakati omwaka guno ekivulu kyange ebivulu byange mbidedicatingidde TB obulwadde bwa kafuba lwansonga nti bwe nagenda mu bintu bino ebya TB nasanga nga missing link eriwo is abannayuganda tebamanyi bulwadde buno okusinga siriimu. Okay. Big Size Bebe Cool akageriwe kali nti munywanyi ono muzzukulu mukulu okuba mu State House kale ndowooza enteekateeka za munywanyi kaye Wisdom ze twaliko waneeno yategeezako nti abayiri bagenda osisinkana President Museveni nga Bebe Cool yalowoozezza nti alabika okubanga munywanyi ono akiwomyemu nnyo omutwe era nga ensonga zineeno azitegerera ddala bulungi nnyo abula Bebe Cool kino kyagamba ku retreat.
retreat y'abayimbi nange mpulira sijina mukono naye bwe bajeri ndi musanyufu era nkubiriza abayimbi bagende mu retreat eyo because mu retreat kitegeeza obuulizayo ebibuuzo n'oyiga. Abayimbi be bamu ku bantu abatamanyi kikigenda mu maaso, so omukisa gwammwe okubuuza ebibuuzo muyige mutegeere kiki ekitambula ekigenda mu maaso. Fraternities endala zonna zifuna retreat ne bagenda ekyankwanzi ne babuuza ebigenda mu maaso mu ggwanga. You had an opportunity mugende mu retreat musetinga ebibuuzo mubibuuze mufune answers mubeere ba ambassadors aba right information okusinga okuba nti nno mwerowooleza bintu bye muba mulabye ng'ate ebintu tekiri necessary ekyolaba nti kiringa bwe ki. Sikiinaako kakwate naye nsuubira bajja kumpita naye ne bwe baba tebampise bayimbi bwe banaba bagenze kijja kuba kirungi eri eggwanga. So bw'ogaana okugendayo ate enkya n'owolompoko ebigambo ebitaliiyo kitegeeza gwe musiru. Okay. Big size Bebe Cool gwewulira kali n'obuvumu obwebutyo okwogera byayagala bwakyakojja juice waneeno nga bwakeesa bwabala. Oluvannyuma lw'okuvaayo omuntu eyatategerekeka eyamutegeezako nga bwagenda okutta maama we wano saako n'okukola oba ne mukyala we mukolako ebyensonyi bwatyo naye amala amusaanyeewo. Obula Bebe Cool embeera eno oba bano olw'obutatuusa kino kye baali bateeseteese okuba ate ng'akola wano nga omunene agamba nti awo kati nze ndi big size. Abantu ababadde bajja batiisatiisa oba okukola obuvune ku nze oba ku famire yange byebyo ebintu ebisuubirwa mu nsi. Emisango nagigulawo nenjiteekayo poliisi era emisango egyo gikoleddwako. Poliisi ya Uganda kyenjagalako nti eyinza okubeera slow but eri effective. Oba ekigambo kino abantu bakiwulidde nti eyinza okubeera slow eyinza okulwawo kuwa ansa naye etuuka ku neetuula ku nfeete. Ababadde bajja babikola ku ssaawa eno balabika bakivaako naye ate poliisi tenabakola kivaako. Tiisatiisibwa nkyakisuubira paka nenkakati ntiisibwa. Olunaku lw'enkyansitula ngenda South Africa era nina bangi nnyo abatiisiza naye nkimanyi bwe bakoma kutiisa banantuusako obuvune nabo banaalaba ekinaddamu. Aya Bebe Cool ono gwe twogerako muyimbi eyeewunyisa ennyo abantu nti ebiseera ebisinga akola ebintu ebimu abandi ne beebuuza nti oba tekinaakola kyaki naddala nga tusemberera okumalako omwaka. Munywanyi ono akola lisiti bakiranga agenda okumalako okusoma abayimbi abasinze nga bangi bayombye oba entegedde n'olowooza nti ku luno abimaze era nga ffe wetulowooza nga ffe abalowooza wabula nga ye kabikola alabira ddala nga alina okugenda nakyo mu maaso. Ennaku z'omwezi lumu nga bulijjo tujja kubeera ne Bebe Cool's list eraga enkola y'abayimbi gye bakozemu omwaka guno nga era gwe mwaka ogugenda okusembayo ku lisiti eyo nga siwerako baasa okutandika ne2021. Buli muntu gwe nasomanga erinnya lye ku lisiti yange ajjanga kuvaawo ne baasa etaka wansi wa $5,000,000. Aya gibadde gikunuukiriza emyaka egisoba mu 5 nga Bebe Cool walinye edikenzo talinyawo era nga olutalo lwabwe lwali lw'amaanyi nnyo nga bakira Kenzo wafuna omwaganya nga Bebe Cool amuyisawo bugambo bumukoona wabula nga bangi bakiwanuuzibwa mbu olutalo neno lwali luva ku kulema kuva wa Bebe Cool awe embaga nno nekulabira munywanyi nga wawulira wano bwana mukulu Kenzo nga bwe yali abuyisangawo obugambo nga buno ndowooza tokyabujjukira nekambo kuwe. Bebe Cool promotinze corruption mu nsi yaffe. Bebe Cool agenda n'agamba abantu mbusimanyi Uganda nungi nnyo abantu bagagga nnyo bw'ojja mu ghetto abeerayo ba ku ground abeerako ali buli kintu yakola kifu nyino mugambako kubanga mu position where I can talk about it nekoledde nze sikyali yanga mu business end ndi senior nkoze ebintu byange. You have to put respect on my name because I have worked. I have everything Bebe Cool kyandyagadde okuba nakyo. Kati awo temuddamu kuŋŋamba mbu Kenzo ayogera ngaani. Bino byali nabya Kenzo era ovanga ku muntu eyamala obudde bw'abazadde be ng'ali mu school fees asoma bamubugambye ogambye oli intelligent spelling ekigambo intelligence kyamulema atasaana ku spelling intelligent kyokka ng'agambye ali intelligent. Kati ate yasoma nnyo nze ndi ghetto youth saasomako wadde naye nsobodde okuba nga nkola ebintu byange. Mwene ensi twagala ssente oba ozijje mu ttooyi ne kasita oba ne ssente oba obbye enzibe n'ozijja ku eno akawunti n'oziteeka ku yiyo n'obeera mbuga oba waakabi oba mu lubambo. Omuntu yenna nga talina ssente talina kyangamba nze Bebe Cool senga ali ng'akimanyi nti waakabi
yandibadde yasooka oleetera Uganda BET, yandibadde yasooka okubeera ne the best East African artist mu the biggest African awards Afrima. Man, muganda wange luno lwali lutalo na luno tubijjukira bino. Wadde yansookawo n'ebirooto byenze mbikoze byenkoze ebiri waggulu w'entegeeraye olw'ensonga talabangako muyimbi wa Uganda ayimba luyimba ne lutunda worldwide. Mukama atuyambye n'awangaaza abantu b'ennugu ne batulabako nga tucelebratinga success eyaddala omuntu ne bakukima ku airport nga hero for representing the nation. Yadanu oyo guy fala man nkugambye lwali lutalo sinzigu. Nze nasulanga bweru ku street nenfuuka Eddie Kenzo nenkola bino byonna ndi mu Range Rover nyine makese guku nyina makema kindi nyine ebintu bingi ebyange ng'omuntu byenekoledde out of hustle mwana yali asula ku street. You have to put respect on my name. Ntusiza Uganda ewakulema. You have to put respect on my name. Bebe kundu byenkoza ayinza okubikola sigamba mutajja bikola kubanga asobola otegera kubanga Mukama Katonda yawa abantu entegeka naye nze musoose. He has to respect on my name. Mu myaka nsinga ne mu mulimo nze mukulu we is young mu mulimo ye yanga Zemba Senior is dreaming to be like Eddie Kenzo. Aya. Oluvanyuma lw'ebigambo ebyo byonna nga bw'obiwulidde ate nga bw'omanyi nti agennyana munywanyi gatera kunywebwa mu wangazi. Wano oba nkugamba nti nina ssanyu oba ngambe nti nina nnaku okutegeezaako nti watuuse oba wetutuuse tulabika okuba atalisolengera ku lyengedde. Big size Bebe cool wakati mu mbezi yaffe gye tubabaddemu ffe bombiriri n'okwejjukanyako byonna ebyaliwo. Bebe cool kwe kutegeezaako nga wazeemu okukwatagana ne Idrissa Kenzo Musuuza era n'ategeeza nti bazzeemu bakwatagana kati mu butongole era n'ategeezako nti alina bingi nnyo byamulaze nga Eddie Kenzo nti kati omunywanyi ono akuze era mu butuufu asaana okuweebwa ekitiibwa. Newankubadde nga ebiseera biri emabega Kenzo yagezaako nnyo okugamba Bebe Cool nti mpe ekitiibwa nga wobiwulidde emabega awo nti era asaana okuweebwa ekitiibwa nga bakira omunywanyi ono tabiwulira. Wabula oluvannyuma lw'ebyo bye tulowooza nti ndowooza Rema oluvannyuma lw'okuva ku mudaala kati baalabye nga omukulu akuze. Kiki ekyandetedde okulowooza nti Eddie Kenzo tusaawa y'okukwatagana lwa nsonga alina ebintu byakola ennaku zino ebindaga nti definitely kati musajja mukulu ate naye nandaga nti ayagala tujjewo embiranyi. Ekisookera ddala Eddie nagenda ku kivulu kye nampa ekitiibwa. Ekyokubiri Eddie ayimbye ayise mu mitendera gya music alwanyi ng'omuntu yenna omunnauganda kyasobola kukola ki kuzaalawo. Ekyokusatu sikifunamu bwemba sikola naye. Aya akagaliwe kali nti Big size Bebe Cool bazzeemu okukwatagana ne Idrissa Kenzo Musuuza mu butongole. Kino kyabadde kya buntu nnyo okumubuuza nti oba omutima munywanyi ono ogw'okukwatagana n'abantu gwakuze oba ontegedde nti kati twandirabakoko mukulu Big size Bebe Cool nga beesigaŋŋana mu mikono egyaddala nga sibikuusa sibufere n'omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine. Katukaako mukulu Bebe Cool nangamba kino nga bwentandisa okukolagana ne Eddie Kenzo oba nkirowoozaako okolagana ne Bobi Wine. Signals bwe zinajja nga Bobi Wine akola ebintu ebinjaamu byendaba nti bisaanidde nga byamagezi tujja kukwatagana naye nga bw'anaaba akyakola bino ebibye byakola byenze byendabanga ebyokuweebu ebimpeebuula tetujja kukwatagana. Aya ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi.